bizina nenga ate yamusabudde naye era ne wayambala ebinyuma era tanyuma nange munange obolo shots fired neda kimanya Jackster ogambye kadde mu underline that section ne yamuvumya ebizina bwaba ayambadde era tanyuma period it okitegeera sikirumamu sikiramu avuma wano banne bamusinga emirundi 10 so sometimes kinuma nnyo omukazi okuyimirawo bw'oyimiridde noza mukazi munno wansi this is becoming too much nze ntuula oluusi n'ogamba really among all things byolina okwogera mbeda kyakoze why would you namba mwine entondo zammwe gye muli wamma yiga okwapreciatinga banno omukazi ono asuse avuma abantu ovuma bakazi banno ozza banno wansi wano wayogerera Diana ebigambo ebisembayo but when you put Diana and her what would you think Diana nga bayimiriza Diana wali can she even speak up Diana definitely ebibi byakoze can she even compare to Diana definitely so sometimes njagala we tuba tuli bakyala let's protect womanship motherhood yes let's empower each other oleme kubeereyo kulowooza nti oli wakabi ate nga munange booliko bakusinga emirundi 10 just lwakwewa kitiibwa you understand shots fired Zubeda naye yazzeemuko kuba kyamulumye so katuwulire abantu bawulire bye bavumye ebizinda byayambala ku mutwe I know right ate okwambala obulungi sibiba biziina eyo ddiini omukazi alina eddiini mufumbo yewe ekitiibwa teyeetunda ate bamuyita mama so Shamim of course had to answer back yakoze bulungi Jackson nkugamba nnyo omuntu just because ono ye mulalukalo olusi Zubeda waffe omumanyi however much I'm silent you can never disrespect me and go away with it never let someone try me tonyigirwa mutoke mu busi who are you yokitegeera what are you mulekerawo okunyigira abantu mutoke olwokuba bambi bakuzibwa bulungi nga olaba ba Florence baffe teboogera mudda ku muno n'omukuba mukazi muno omuzza wansi omulemesa obulamu why yakuba nampi gundi n'abatanzi kyakulu okitegeera nakyo kyannuma nene bino byannumye how this stand on the national bakazi banne n'olusi bali obusente obw'ekisiru bwe batasaana kumpa nze omwana yakatandika okukola kuza kulaba ng'okola Zubeda has written a letter to UCC we've faced such a problem before that's not right let's use these platforms with pride batusasula kola sikuza abantu wansi batusasula olusi kukyusa gwanga abaana bakulabireko abato so sikubeera wolimba olwokuba olina platform abantu by the way Jackster njagala nnyo batuwadde obudde twogere abantu Jackster batulaba ku TV zino tina oba wayiriza Tashi oba Jackster omuntu akulaba alowooza gwe byeyogera bituufu wakoze research gwe noyimirira ku TV y'eggwanga abaana bali embarwa abaana bali Arua bakulaba n'otandika Tashi yeetunze Tashi gw'otamanyi n'otandika Zubeda bye wakoze laba ebigoye oli mukazi mukulu alina abaana aina mami we you understand nti ne waba takuzzeemu alina abantu abamwagala bekigenda okuluma I don't want to go emotional but mulekerawo akamanyiro Dixon Shiza agambye ndi naawe Tashi on this one Dixon Shiza bali Dubai Doha bali Doha bagamba we are with you on this one no we are women we have to love each other we are meant to love not so compare the other voice then we connect to this yeah Shamim